Are you ready? Yep. We go. 1, 2, 3. Bobi Wine akubidde Kabaka push-up nsanvu esayidi eno munnange wuno oli abyakakasizza ate munnange ate mu misinde gya Kabaka esayidi eno omukulu munnange ate Bobi Wine ate nga Dr. Jose Chameleone munnange atuwaddemuko wali freestyle babadde ne Wizo esayidi eno munnange lengera kye baliko munnange ate mu USA esayidi eno bampita Jaminati era nga nsinzira ku Jaminati yogi ngenda kubeera nga ntandika munnange wali n'omukulu Bobi Wine kakati nno munnange emisinde gya Kabaka gy'omulundi guno munnange ku sayidi ya Bobi Wine abadde munnange ate bulala nnyo esayidi eno kibadde kikabuka jjukira nti n'abadde munnange ate wali mu ssaza lya Kabaka ery'e Bungereza munnange wali n'akakasa amukubidde munnange Kabaka push-up nsanvu. Can you imagine muganda wange push-up nsanvu omukulu Bobi Wine nga takoowa kumu azikubye kumu esayidi eno kansooke nkakuwe ate mu maaso awo njije ne Chameleone mu maaso awo. People power, our power, people power. Njagala obakulisa mwina abagenze emisinde gya Ssaabasajja Kabaka ffe gitusanze eno musajja alya Ssaabasajja Kabaka ery'e Bungereza. Kano ye challenge ku lw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7 gezeeko okola push-ups nsanvu nga zidedicatingidde Kabaka wange. Bwe zigaana jawero gojja okunyambako. Wetuli. Okay. Are you ready? Yep. We go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Yo! Ssaabasajja Kabaka. Wangala. Ai Ssaabasajja Kabaka. Twagaliza amazaalibwa amalungi. Bane tumuye bonasi. Tumuye era nga bw'olabye munnange nga bw'olabye omukulu munnange Bobi Wine nga bw'abadde akakasa esayidi eyo. Wow, it was so amazing muganda wange esayidi eno era nga bw'olengera ku sayidi eno n'ekyo ekifaananyi nakyo kitwedinze nnyo era nga wali munnange ate SG ate Lobongoya yakitaddeyo wali n'akakasa n'agamba nti no bagenze munnange ate Bungereza emisinde gibasanze sayidi eno Bungereza munnange ate ku mirimu emitongole ate egyabatutte esayidi eno Bungereza muganda wange bwe kiti munnange era bwe kitambudde era nga wenkyekizeko ate ku mukulu munnange ate Bobi Wine esayidi eno era nga bw'olabye munnange ate wali kati kankugyeko ate nkutegeeza ko munnange esayidi eno Dr. Jose Chameleone munnange olunaku olwaleero atuyiyemuko wali ka freestyle kabadde kaka Maze ne sangayo of course nga bw'olabye munnange era jjukira nti nombeera nkuzizza era nga ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonnaba kugirayikinga kosa n'okusubscribinga nakyo kikoweere ddala era nga bwe nti wenkoze munnange wenjekize ku bantu bano wali wonna ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo n'ebirala.